we cannot wish for the success or greatness of this university. We have to actively work for it. Teri buwanguzi bw'oyinza kufuna nga buvudde mu ggulu ne bugwa. N'olwekyo mmwe abakozi mbasaba mukiteeke mu mitwe gyammwe nti tulina kuba mu nsuusulo obutasukka namba 5. Nze sibeera mu bintu bya kibogwe, si nkola yange kuba mu bintu bya kibogwe. I want people to do thoroughly whatever they do. Kale olw'okubanga Kabaka yankwasa Obuganda nammwe yabankwasa. Njagala okulambula yunivasite n'ebintu ebirala tulabe nga bwe muddukanya emirimu n'okubalaba mbalabe bamanye. Tulina kukola nga ttiimu ffe abayizi. Bwe tutakola nga ttiimu tetujja kuzza Buganda ku ntikko, kubanga Buganda tesobola kudda ku ntikko mu biwayi. Tulina kutambula wamu nga bw'olaba emmotoka ebiri mu bbuutu bituuka naawe. Toyinza kugamba nti emmotoka nze ntuuse naye omugugu tegunnatuuka kuba guli eri mabega. Emmotoka ba tetuuse. Tuli mu mmotoka emu, tulina kutuuka ku ntikko bumu. Ensonga lwaki ndiwo. Abayizi nga 3,000, ndowooza Profesa tulina abayizi 3,600 oba 23. Omuwendo gukyali mutono, tukyasobola okukula. Awo nno yunivasite yaffe tugimanyisa abantu. Era mba musanyufu nnyo buli lwe ndaba bbendera eya Muteesa University nga yeewuuba gye mba ngenze. Twabadde ne mwoleso, omwami ono ali bwakitunzi namulabye namba n'akasepeewo nimwo tunakeera bideyo nakizikiza enkambala. Kati universities nyingi nnyo mu Uganda oba ziri 10. Simanyi oba universities ziri mmeka mu Uganda? 6. Ogwo omuwendo munene ate nnyingi ziri wano. N'olwekyo tulina okukola obwakitunzi, naye obwakitunzi obunaasinga gujja kuva ku mutindo gw'abayizi be tufulumya. Weewaawo nga nammwe muntu w'ekifaananyi buli gye tudda. Kale sebo wali bwakitunzi, saagala kuba na mikono mu bulanga siraba bbendera ya Muteesa University. Ne bwe muba temuliiwo naye ebintu ebiryawo yeewuunya. Omanyi abantu bye tulaba bye tutambulirako, bwe weewuunya Coca-Cola baamusogola emyaka 10 emabega, bakyalanga ne leero. Coca-Cola bulijjo ozza amaaso Coca-Cola. Era by'okigendera gy'obuuza omwana omuto soda omuddugavu bonna balowooza Coke. Kubanga bali balanga. N'olwekyo emikolo gyonna mu Bulange gye tubeereyo ngenze oba ne bwe mba ngenze kulima mwanyi bendera muzisaasaanye emba amasaza tubalabe Muteesa abantu batibamwebanga. Ndi musanyufu olw'amasomo aga engineering kubanga gye twatandikira kikyatwadde kya bunafu ate okwejja ku masomo ge twatandika nago. Era kirungi nti laabu zaffe n'abalala bazeegomba mugende bwe mutyo mwegyo. Ate era ndi musanyufu nti mutandise n'essomo ery'obulimi olw'okubanga tulina kaweefube w'amaanyi w'obulimi. Era omukago gwe mwasse n'abannaabo nga mugende Kamenyamiggo twagala bukule tufune abakugu okusitula obulamu bwabwe. Mwenna abasinga abali wano bazadde bamwe bali eyo byabwe abasinga. Naye n'omusomesa ng'atusomesa essomo balita civil procedure Makerere.
ye ng'agamba talina nkolagana ne bapezanti okujjako nti asomesa abaana baabwe. Bangi kumwe bazadde bammwe bali mu byalo balima ne baganda bammwe. Yunivasite eno esobola okutuyamba mu by'obulimi era ejja kuba etadde ettofaali ddene mu kutambuza abantu baffe nga bakulaakulana. Ampata ripooti zimbi ne ku by'abakozi. Ndi musanyufu nti obuvunaanyizibwa ku by'ensimbi tubutuukiriza. Bwe twewola tusasula. Bw'oba oyagala okufuna essente z'okwezinga olina okwewola nga bw'osasula. Abantu bangi tebamanyi kusasula mabanja, balowooza nga ate nasasula ebbanja ezikola zijja kunzigwako. Naye bw'otasasula bbanja tokulaakulana kuba tebaddeyo okuwola. Kale ndi musanyufu nti ebyensimbi wadde tuli mu katyabaka kano ke twafuna mu by'Amawulire, naye ndi musanyufu nti mufuba okulaba nti tusasula abatubanja ate tutuukiriza n'obuvunaanyizibwa obuli mu mateeka. Sebo Vice Chancellor, kikulu nnyo ku ludda olw'abakozi okulaba tufuna abakozi ab'omutindo. Abakozi ab'omutindo bawanirira buli kitongole yonna. Awo nno temulagaya ku ludda olwo. Kasita munaabanga mulina abakozi ab'omutindo ne mubeera nga ebyensimbi mubitambuza mu bwerufu, emirimu gijja kwongera bwongezi kunyirira buli budde. Yunivasite nga bwe nagambye, twagala tufulumye abayizi abatenyooma, abateetya, abamalirivu, abasobola okugenda ne bavuganya, ng'era n'abantu bwe bagamba nti bano abaava mu MRU bakozi balungi. Kino kijja kuva kumu abasomesa bwe mukwatamu emirimu gyammwe. Mu mawulire bawandiika ssettendekero ezimu abasomesa abasajja nti obubonero bwagabira bwa bwereera abawala oba eno amawulire gatuukayo n'ebirabo babiwandiikako nti abasomesa naddala abasajja bamanyi okugaba obubonero eri abaana abawala bwe batagwanidde oba baba babaagazaaki naye simanyi. Ebyo bitta erinnya, bitta n'omutindo gw'abayizi abo. Oyo omuyizi nga yafuna diguli nnungi nnyo naye tasobola nakuwandiika wadde ebbaluwa. Mugamba yagifuna atya? Kati nze ndi munnamateeka, buli mwaka bannamateeka bagenda okwegezaamu, oluusi n'abamaliriza nga bavudde ku LDC bwe babeerayo era bajja okwegezaamu. Olutafuna diguli nnungi nnyo, akalimu akasookerwako munnamateeka kuwandiika bbaluwa zino ze mutya ennyo, take a notice, temukolawo bbaluwa mwali mubufunyi obutiisa nnyo abatali ba looya. Naye ng'omuntu tasobola kukawandiika, looya kaasookerawo ng'ate diguli alina nnungi, n'ogamba naye n'omwana diguli eno ennungi yagifuna atya? Nammwe bannamawulire nalirabyeku mu bannamawulire nga balina bafuna diguli empitirivu obulungi, naye omugamba nti nkolera lipooti bye nayogedde gwe wandiika ebintu bitegeera, n'ogamba ono diguli yagifuna atya? Enkulu Sebo Vice Chancellor, abasomesa tetwagala bakole ebintu ebyo kubanga bitta erinnya lya yunivasite n'omutindo. Ekyata tuteeka okukola ebintu ddala ng'abantu babiraba nti byebyo bye tusaanidde okukola mu yunivasite ya Kabaka. Abakozi mwenna mukolagane bulungi n'abakulembeze ba yunivasite. Nga bwe nagambye nti ffe abali mu Bulange nammwe tuli mmotoka emu. Nammwe abakozi wadde oli ayera
wadde avuga emmotoka, okutuukira ddala ku baprofeesa, okutuukira ddala ku bakulu bano, mulina kukola nga muli omuntu omu. Webale ennyanja okuza. Twali mu ssomero lumu abayonja ne beediima, buli omu lwe yategeera obukulu bwabwe, ne beediima. Ate amazzi gajja ne gabula ku lunaku olwo, era baali n'amazzi ne gabula, ne beediima. Embaga yali wali, buli omu yamanya obukulu bwabwe. Baprofeesa weebali, badokita. Naye singa nzijja mu yunivasite eno nga ebyo baasidde, sijja kutunuulira badokita ne baprofeesa, nja kugamba bano bantu tebasobola na kweyonja. Yensonga lwaki tulina kukola nga ttiimu. Bwe tukola nga ttiimu, olubeerera ttiimu ewangula. Kumi na musanvu tulina ne kyata, obudde bumala. Oba ogamba nti yunivasite ya Kabaka ekyali nti bwaggwako, kati twagala kulaba ebibala. Mmwe mugenda otuwa ebibala. We do not start projects to impress anyone. The Kabaka does not start any project to impress anyone. The Kabaka starts projects with the purpose of advancing the cause for which that project is started. In the case of a university, of course, the Kabaka wants to render training and induction to the people of Buganda or Ugandans. So we must monitor and evaluate how the work is done. It is important that you appreciate the purpose for which this university was started. Expect better marketing for the university. I want to see the name of this university everywhere I go. That, because the best way to do any work is to start with what come to your flagship courses will help us a great deal. And I think it's obvious that 70% of the people in Buganda, even Ugandans, are involved in some form of agriculture or animal husbandry. If the university can render technical help or support to these people, I think the university will build a big name for itself. I'm very pleased that we are beginning to experience. I'm very pleased with fulfilling our statutory obligations. If you do not have any institution to grow, if you do not prove no institution can grow, and the quality of the people who come to serve here, and the way they work. But the third aspect is academic, because this is a university, so we need academic integrity. Let their ground. So academic integrity is very important. And now with the charter, I think we are set for greater horizons. The university staff, all of you, top management and all of you to work as one unit, as a team. We complement each other. Everyone play their own roles. The driver may not be able to teach master's programs, of course. But a driver can take our students to play volleyball somewhere, and our name shines. And when our name shines, you get other students on master's programs. You see how that complements the work of a professor in master's programs. If you don't work as a team, if you think you're too big for everyone, or too smart for everyone, or if you think you are too small to render advice, then the university cannot grow. We must work as a team, and I urge you to work as a team.
to accommodate that kind of campus. Still, omukyala we bamuwaana obulungi akanya kazigo. N'olwekyo twongere okwenyiriza yunivasite erabike bulungi, efaanane bulungi, naye okusinga byonna abayizi beefulumya nga balina okuntuula. Ssaabasajja Kabaka Zekirabira Simon Richmond, omukulembeze w'abayizi, era ne munnange Naku Florence Isabella, campus president. Muteesa tutwala okwebaza ekitiibwa okujja okutulambulangako n'okutwagala fenga abayizi ba Muteesa, okwebaza emirimu gy'okolera Obuganda wamu ne yunivasite yaffe, era tebakomyewo ntuuse okusiima kwabwe gy'oli, era empomige Kabaka nti basimbise okulaba nti obadde bwasimbukuma mu Uganda, era miliyoni 5 eya Muteesa gy'oba oyitidde yonna ng'ofunye akazindaalo. Mukama wange tusaba okowoole Obuganda balowelwawo balowele abaana ebifaananyi mu kifunike ekkola ekyammwe temujja kusaba kifaananyi era bibantegekeddewa neyanziza ate noze bu t-shirt bunyumira okukamala. Abakulira ettendekero wa Ssaabasajja ono okumanya obukulu bw'ensonga Ssaabasajja gy'aliko ey'okulaba nti abasajja babeere basaale, tulabe nga tufuntula Mukenenya okuva ku lukalu kuno kwe tuwangaalira. Baza abalikulira baagulidde ddala obujoozi Mukama wange bungi 2,300. omukolo guno bwe guggwa Katikkiro ajja kufunayo ekifo tujja Uganda tuli wano ku Muteesa I Royal University. Katikkiro ateeseewo okuba bafuna chata nze okulaba
News Uganda siga Gerald wano ku Muteesa I Royal University Kakeeka Mmengo nga Katikkiro abadde olambulako okulaba engeri gye bafunamu kyata ate n'engeri gye bakudukanya emirimu gya ettendekero wa Ssaabasajja Kabaka.